ekitwenjeeza lwe lwasooka. Okay. Kakati ekitwenjeeza wava ku ki oluwandiike? Ekitwenjeeza nti lwa mirimu gino olwaleero osobola okunsanga nga ndi mubazzi enkya n'onsanga ng'ate nazze mu bizigo oba gwe mukama w'omuntu n'olaba omukozi ng'akuvuddeko. Mwali wano nga muli mu kuzimba ate wali n'omusanga mu taxi. Yes. Kati n'otamanya oluusi kimujje wano okumuzza wali. Oyinza osanga mukama we kati kiringa bona asanga amaka ojja kusanga ng'olina omukyala naye nga mubeera mu kulwana oluusi naye ng'oluusi gwe gwobireeta tomanya nsonga ki lwaki gwobireeta n'oga nti ate mulwana oluusi nga eyinza okuba nga eva ku mukyala eyinza okuba nga eva ku ggwe. Kati awo we nayagala okutangalizaamu ku bantu. Oluyimba lutambula lutya? Oluyimba lutandika nti tusensumule byange kyana kyengeye entumbudde kati njerudde obwenyi kasula abadde tamanyi ng'ompulira nze nzuuyo tolimbibwa omulundi omulala paguluza amayengo g'enseenani yali amanyi nti kasule ndivaayo n'empulirwa jakumwebaza ng'oyo nannyini kutonda nsi siriko wamu ekyo ndayira ekitone ky'okuyimba ngamba kigabibwa omwoyo nannyini kutonda nsi yalondamu oyo gwasiimye n'amutonera amakulu ab'omusanyuse bale balala wabula okukifuna tenda omanya bumanya nga ddunda bwe yakisuusa abalala n'akigabira asaanye oli omutuufu gwalonze lwotawala n'oyo akifunye bwe kiba kyakusukka gwe saagala okola empalana bwe kityo gwe nyweza kyo toyinza kwenkana nange okuggyako nga weerimba onoonya woologa oba okusera. Lwero oluyimba lwaffe. Yes, tukyali ne Kasule Robert omuti gwaffe omuto mu kisayi kya Kadongo Kamuleero gwe tukyaziza. Session eno y'abaana abatandika endongo. Nze sijja gamba oba oli mukulu tujja kutwa kale ngenda akozesa ekigambo abatandika endongo oba abaagala okuvaayo. Yes. Muzungu David nsuubira nti we naakukyaza ngenda kuwa audience yange ekulabe. Yes. Ate oba oli awo naawe oyinza okubeera n'abantu ate abagenda okundaba ku lulwo. Yes. Channels zino zikula. Obudde buno ndi ku YouTube ndi ngobererwa abantu 1,137 naye buyinza okukyanga ndi 5,000 ekitegeeza nga nkoze eki neeyongeddeko. Kati kyekyo kye mbasikiriza kubanga mainstream obudde buno singa obadde okyadde ku TV singa program yakoze eki yawedde dda. Kati bino we tubiteekayo bisigalayo nti naze nkya naye agenda biraba naze ku luli naye naasigala ng'alaba. Kale nsaba okubiriza ennyo banno bagikozese eyo gye bali bakyale wano nze abasinzeyo ndowooza bafunamu ye Mwami Nsereko era yakugamba biki byafunye mu programu eno byemugaseeko kubanga mba njagala womu nawe ofuneko ku kopi oba ozimbe social media channels oteekeyo. Omanyi ffe ababakyazamu abasinga tetwagala bagamba bintu ebyo kubanga tuba twagala bafunamu leero enkya nejjuuzi. Okay, so ekitwenjeeza oluwandiika ddi? Ekitwenjeeza ndowooza natandika oluwandiika nga mu 2005. Iya. Kati nga buwandiika oluyimba naye nojja ng'okyusaamu kale nga owulira muli you re-edit. Yes, naye nga okyalimu nnyo ekiwuggwe. Iye. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you.
New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Okay, nate muntu wange nyongera okwebaza ekyo kyonna gy'otuusaako engalo. Amanya nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Wano okusinga tubeera ku nsonga zaffe ezikwata ku ndongo yaffe ene eya Kadongo Kamo. Bwe tutaakola ennyo Kadongo Kamo ono ayinza okusigalira emabega okulwa speed eneze no n'abavubuka abaliwo jenas ezenjawulo enkya n'eggulo muba mwakawulira ona ate n'omulala najja ate n'omulala n'afubutuka eri ate nga bonna baweereza bantu baffe ffe wano omanye ebiseera ebisinga tugenda n'agenda wasuza otya osiibye otya okusinzirira eyo yonna gy'oli. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. In case to subscribing anga nkusaba awonyige ku pesa erya subscription era oteekeko ne notification buli kye tukola obeerenga osobola okubeera nga okifuna. Kati programu eno eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba genda weefunire ku byambalo eby'enjawulo naddala eby'abakyala. Hajat Fatuma Namatovu wali okubanga akuweereza naye nga obudde buno ali mu mawanga gabaera ogenda China oba ogenze mu bacyunguli oba bacyunguli si bakyerupe bonna ndowooza tubatwalire mu bakyerupe oba yagenze okubeera nga atutuusaako ate ebyambalo ebipya. Kati Ama's Closet for Tops and More abo bali ku wali ku Ham Shopping Grounds Brokodi Eduka 252 genda obeerenga osobola okwefunira ku byambalo. Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga ku Musanvu badde ne boarding arts ne sciences vocational IT ne olulimi oluchina babitaddeko nye essira. Kati gwe yeetaaga okubeera nga ofuna ew'okuwummulira ogenda ku Be Easy Hotel and Bar basangibwa ali Ensago. Genda weefunire ku byokunywa ebyokulya eby'enjawulo. Arsenal egenda tandika okuddamu okukuba Man U
nga 17 nandisuubidde nti after party eyo twandibadde tubeera awo kati tulina Twinex International ne St Mike Education Center kosa Plan B Records gwe eyeetaaga ekitabo kya Muzeeyi Magala kikino Abaganda Abasukkulumu nsigazizaawo copies ziri 2 Abaganda Abasukkulumu era nsuubira ze copies zokka ku bitabo bino zisigaddeyo ziri copies 2 ekitabo kino kya $10,000 tukikola ne delivery gwe ntuukirira ntera aka message ku WhatsApp 0700360045 oba seekyo osobola okunkubira butereevu okujja no ku tterekero oba tusobola okikutuusaako kale tuli mu program emiti emito Sseruganda nsanyuse okubanga nkulaba nange nsanyuse nnyo okusisinkana Ssebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bubi. Sababuuzeeko ku abatulaba wano ku muzungu ku kadongo kamu Muzungu David music analysis tusanyuse nnyo okubalaba era mwebale nakuwagira Muzungu David mwebale kuwangira kadongo kamu ebbanga ddene nga enteekateeka eno nga weeri ey'emiti emito kubanga kyemmanyi oli muyimbi wa kadongo kamu ndi muyimbi wa kadongo kamu naye nti gwe ate mu kweyanjula munange teweeyanjudde olaba bino ne tuba tugenze ku mikolo ng'onoonoonya okulyako ekiwera olina okugjayo buli kikufuula ggwe kati nze wentuuka nga nkugamba nze Muzungu David kadongo kamu music analyst nze nkola mu kadongo kamu munnamawulire n'ebiggwayo ate era n'oddayo eri emabega n'ogattiriza okubeera ojjukira oluyimba ekitambo kya Mangada ekitambo kya Mangada we baatuuka ng'oli yafa mwenge naate Muzeeyi Seppiriya ng'akulaga nti amannya gonna balina okubikira buli omu waliwo ge baakuutizanga ennyo okubeera nga basobola akola ku leediyo tusobole okufuna ku kiwera kati naffe guno gwe mukisa gwo kakati abawagizi ba kadongo kamu ne Muzungu David music analysis amannya nze Kasule Robert ndi muyimbi wa kadongo kamu omuntu asobola kutegeerera ku luyimba ki kakati oluyimba abantu we basinga okutegeera baluyita ekitiibwa ky'omukazi lutambula lutya ti abedda baali bakitiibwa bannyabo nga bonna bambala bulungi mu kkubo ye nga gwe oyinza otya okulaba ku kisambi ky'omukazi mpozi oweewuwo oluyimba olwo lutambula bwe lutyo so mwami Kasumba ozaalibwawa Kasule Robert Kasule no sorry waliwo mwami Kasumba John era mumanyi mukwano gwange yankyawa naye mugambe nti newokyawa Muzungu atojja kumaaliza ng'omwagala omugeye ogamba oti ate munaye mbadde nkugatise ne Kasumba ebika bibadde bigenda kundeetera obuzibu naye bino anti Basudde yagamba gwakyalina muzaddewo odigidanga okola ki odigidanga omanyi kale tomanya buyinza okukyanga osaze ozaalibwa kakati nze nzaalibwa ku Mutala Kaswa Bukoma owetera Kyabakuza ku Mbalala Road abamanyi Basudde we yayimba ku Litye Ddene kati bw'otuuka Ekyabakuza ku Litye Ddene eyo stage ye Mateete kati waliwo stage wansi wano Katoogo ey'Ekiwangala ebuziranduuluwa eyo gyokwata ey'Ekiwangala eyo ntegeerayo manye eyo ebuziranduulu nali ngenzeeyoko kati abasinga bayitawo ku stage y'e Bukoto mukadde akuzaala mukadde anzaala bamuyita ye Deogratius Kawooya ate mukadde maama ye Maria Goreti Namatovu bakyaliwo webali Mukama mulungi wazaalibwa abaana ameka twazaalibwa abaana 8 naye abamu tebasobola nnyo okubeera ku bulamu naye nga bwe tugamba kati abaana oba ababaddewo ne bakula tubadde abaana 6
yeah. Kasule Robert mu nsi muno ojja mwaka ki? Mu nsi muno najja mu 1986 omwezi gwa Desemba ennaku z'omwezi 29. Ekitegeeza gwe tewafuna mukisa na kulabako gavumenti ndala. Gavumenti endala mbadde saagirabako. Era omukulu ndowooza waanaaweta bw'ati nga nawe anyway kale bantu bange ndine mwami Kasule Robert muyimbi wa kadongo kamu muyimbi mupia omanyi ekigambo waliwo abantu kye batera okugamba mbu abayimbi abato naye nawabulwa nti ekigambo ekyo si kituufu si kituufu nange sikyagalira ddala kubanga waliwo era gojja okusanga nga muto naye ng'ate aluddewo kati ate noga nti aludde okupenetrate yes kati waliwo omwana oba kati aliwa mukadde waffe Emmanuel Sekidde Kigwagwa omulenzi oyo sono atera okubeera ne buggago atera okubeera n'obuggago buno obw'abarasta erinnya simumanyi naye alina akayimba ke yakoze bakayita maama bakayita maama naye nga nze nayingira mu kisawe mu 2016 namusangawo naye emyaka egyo gyonna nga siwulirangako kayimba ke konna okujjako nakawulidde ku nakalabye ku Baba TV program kadongo kamu nga kayimba kalungi kati wanaakuba ne kayitamu nti olaba omwana omupya nti omuyimbi omuto naye nga n'emikisa mingi nti nze nagenda okutuuka ng'era akoze eki nga abaddewo so ekigambo ekyo banaaye okubayita abayimbi abato si kirungi waliwo ababaddewo tolaba mukadde waffe Amisengendo yakugamba ndi muyimbi mupya muto yeye yakkiriza okumuyita omuyimbi omuto nandi kati asobola okukikkiriza nti omuyimbi omuto naye nga kyava muba muyita kati n'agenda n'ekyo nga bwe bakola kanditwale so bino ebyokusoma tuyinza obbireka tugenda kubeera nga tutunuulira bulamu buno obw'endongo ojja otya okubeera nga oyagala endongo biki ebyakwagaza endongo era sofa endongo ogituuseewa oyise mu bizibu ki okubeera nga otuukaawo era emyaka gyo egy'omu maaso weerabawa okuyimba okutandika otya okuyimba sikutandise ebbanga ddene kakati nabeerawo nawandiika ekitwenjeeza kyekikusikiriza oyingire okuyimba kati ekyansikiriza okuyimba kubanga nze nkuze nga mpulira endongo y'akadongo kamu kuva mu buto ewaka twakula nga tuwuliriza kadongo kamu kati muzeeyi waffe teyabeeranga nnyo waka naye yajjanga olumu mu wiiki nga 3 ng'abeera Kampala nga ffe tubeera mu kyalo naye buli bwajja ajja n'ennyimba teepu ezafulumye empya kati nga tubeera tuziwuliriza kati awo bwe wati we natandikira okuba nga nkola ki nga njagala kadongo kamu obudde obwo gw'otandikira okutegeera kadongo kamu bayimbi ki abaaliko wentandikira okutegeera kadongo kamu oba oyinza okujjukira oluyimba olwasooka okukwata ogamba mu nnyimba zonna ze nawulira oluyimba luno lwe nasooka kakati waliwo oluyimba omuyimbi oyo naye simujjukira bulungi oluyimba olundozi olumanyi nti omukazi ng'omusiimi akutwale mu bakadde oligwa ku ttabu nga nze gye nagwako n'otomanya kibi kyate neweevuma Katonda omuyimbi oyo kakati oluyimba olwo lwatusesanga bwe ruti nti yali yafuna omukyala oba mu bbaala naye omukyala nga tamanyi waabwe kati bwe yamufaako awo wewali obuzibu kubanga alina we yayimbira nti nga bamu bamugamba nti bamusuule ku kasasiro omwana omukulu ng'agamba nti aziikwe mu bazeeyi kati ne bamulagirira nti kubanga alina we yagambira nti
timayiro 3 ku ludda lw'ebusunju. Titwatuukayo essaawa ziwera 7 nabasanga mu pata ey'olutooka olubobeze. Kitaawo olwawulira n'agugumuka n'ankuba ekitole ky'ettooke n'engwa n'ekigu. Oluyimba olundoozi olumanyi. Yes, kati ennyimba endala kati muzeeyi yali muwagizi nnyo era wabasudde. Yali awo bwe bayimbi Africa. Yes. Awo ne baka that's kenda mu mukaaga ne kasozi ne kafe. Africa. Awo Taso. Wemabegako. Naye akale mu ebyo awo nali nga nkola ki nga ngoberera. Alozias Kabugo yayimbira akawulula. Yes, akamaza. Waliwo John Ntale. Nkutanya. We yayimbira ndooza yali alubamu gye bayitanga obulwadde bw'amaaso ne Najjuuko. Yes. We yayimbira kwaliko ndooza oluyimba lwa Najjuuko lwe bayitanga Henule. Noonya oluyimba lwa mukadde wange oyo omugenzi John Ntale lwe bayita Najjuuko. Alina oluyimba baluyita Najjuuko. Naye ndunoonyeza buli wamu ndina ennyimba nno nange zeenoonya ng'omuntu. Waliwo oluyimba baluyita ebyafaayo bya Idi Amin. Yali Moses Ssekibula olutambi olwafuluma mu 2004. Naye naguno gwaka nagulako teepu eyo. Naye nga tomanya tujja tuuka eno. Munange kati obudde buno tubinoonya. So music nobeera inspired ne muzeeyi yakola kinene okubeera nga akwagayisa nti we yaleetanga ewaka nga tuwuliriza nga muwuliriza ate ndowooza ne mukadde maama n'atabeera wattima. Ne mukadde maama era yali ayezaagala nnyo ng'abawa obudde kubanga bingitidati teyabeerangawo. Kati n'omuyimbi omulala Christopher Kiryowa bwe yayimbira ekijoomanyi ekyasooka ekyokubiri. Awo nga nze jange oberera nnyo ennyimba ze. Kale ekirungi Kiryowa namulabako ng'atunda teepu ze mu katale k'Enkoni. Christopher Kiryowa yatambulanga ne rediyo ye manda 8 n'emizindaalo ng'atuuka mu kitundu ng'asooka abayimbiramu. Eno watunda gonti. Yafiira wano Namuŋŋoona. Yafiira wano? Namuŋŋoona. Kakati kubanga nze ne bwe mbadde nga nkuze wano natuuka n'ogga nti oba ngende noonye ku Kiryowa kale mulabeko. Yali awo namanya nti yafa naye nga nali muli nga nkola ki nze nkyagala okumulabako. Kati ojja kwekola mu ndowooza entambulo oba ogirina tujja gendako we bamuganzi. Kati kyekimu ku kintu ebitono bye tuyinza okubeera nga tukola eri industry. So bantu bange ndi ne mugenyi wange Kasule Robert emiti emito mu kisaayi kino ekya Kadongo Kamu. Bano abaana bagulubye n'endongo nze ngenda okuyingira Kasule ne musanga ne tutandika okubeera nga tukolagana weewaawo ensi yatuyuuzaamu ye neemuteeka eri ate nze nenteeka eno naye bo ate ne basigala nga baguluba n'endongo. Operation Guru nejja nayo negenda nereka ekisaawe ng'ekikubyemu ebituli. So bwana Kasumba wetuddayo emabega music olwo omuwulirize waka. Kati ekinyegenyege ekyokugamba nti nange njagala kuyimba mu ssomero oba mu kyakikwaya waliko omuyimbi eri emabega? Mu ssomero saali muyimbi. Mu ssomero wasinga akola ki? Mu ssomero nasamba mupiira. Mu mupiira wali osamba namba meka? Nsamba mu wings zombi. Ne mu defense. Kitone awo mba nkiraba linga omukoddomi wange muzeeyi Kabyanzo waliwo aneepikira bamuyita Nsereko Abdu oyigolabanga gonti yamutulugunyiza mu kisaawe ate nkyayire bwereere wakuba ekibuga munayi kitwonoona
kati obudde obugenda mu ebyo mbo training tebuliwo era nange omupiira gwo gwanemera bwe gutyo Kampala nange Kampala yanzitira ekitone so tutuuka mu gundi omaze okubeera ene emabega ng'oyagala music otuuse music omuyingira ddi kakati emabega awo ebbanga nga liwezeeko nabadde nga mbeera mu bibiina oba kaŋŋambe ebyagala waliwo ebibiina ebyagala kadongo kamu nga mbadde mbeera nabyo oba ne mugenda mu bayimbi oba ne mugenda ne mulambula ku muyimbi bwe mutyo naye nga awo sinabakola ki kuyimba naye nempandika oluyimba lwange nembeera nalwo ebbanga ekitwenjeeza lwe lwasooka kakati ekitwenjeeza wava ku ki oluwandiike ekitwenjeeza nti lwa mirimu gino olwaleero osobola okunsanga nga ndi mubazzi enkya nonsanga nga ate nazze mu bizigo oba gwe mukama w'omuntu nolaba omukozi nga akuvuddeko mwali wano nga muli mu kuzimba ate wali n'omusanga mu taxi yes kati n'otamanya oluusi kimujje wano okumuzza wali oyinza osanga mukama we kati kiringa bona asanga amaka ojja kusanga ng'olina omukyala naye nga mubeera mu kulwana oluusi naye ng'oluusi gwe gwobireeta tomanya nsonga ki lwaki gwobireeta noga nti ate mulwana oluusi nga eyinza okuba nga eva ku mukyala eyinza okuba nga eva ku ggwe kati awo we nayagala okutangalizaamu ku bantu oluyimba lutambula lutya oluyimba lutandika nti tusensumule ebyange kyana kyengeye ntumbudde kati njerudde obwenyi kasula abadde tamanyi ng'ompulira nze nzuuyo tolimbibwa omulundi omulala paguluza amayengo g'enseena ani yali amanyi nti kasule ndivaayo nempulirwa jakumwebaza ng'oyo nannyini kutonda nsi siriko wamu ekyo ndayira ekitone ky'okuyimba ŋŋamba kigabibwa omwoyo nannyini kutonda nsi yalondamu oyo gwasiimye n'amutonera amakulu ab'omusanyuse balala wabula okukifuna tenda omanya bumanya nga ddunda bwe yakisuusa abalala n'akigabira asaanye oli omutuufu gwalonze lwotawala n'oyo akifunye bwe kiba kyakusukka gwe saagala okola empalana bwe kityo gwe nyweza kyo toyinza kwenkana nange okuggyako nga weerimba onoonya woologa oba okusera lwero oluyimba lwaffe tukyali ne Kasule Robert omuti gwaffe omuto mu kisayi kya Kadongo kamu leero gwe tukyaziza session eno y'abaana abatandika endongo ze sijja gamba oba oli mukulu tujja kutwa kale ngenda kwesa ekigambo abatandika endongo oba abaagala okuvaayo Muzungu David nsuubira nti wenakukyaza ngenda kuwa audience yange ekulabe ate oba oli awo naawe oyinza okubeera n'abantu ate abagenda okundaba ku lulwo channels zino zikula obudde buno ndi ku YouTube ndi ngobererwa abantu 1,137 naye buyinza okukyanga ndi 5,000 ekitegeeza nga nkoze eki neeyongedde kati kyekyo kyembasikiriza kubanga mainstream obudde buno singa obadde okyadde ku TV singa program yakoze eki yawedde dda kati bino wetubiteekayo bisigalayo nti naze nkya naye agenda biraba naze ku luli naye nasigala ng'alaba kale nsaba okubiriza ennyo banno bagikozese eyo gye bali bakyale wano nze abasinzeyo ndowooza bafunamu ye Mwami Nsereko era yakugamba biki byafunye mu programu eno byemugaseeko kubanga mba njagala womu naawe ofuneko ku kopi oba ozimbe social media channels oteekeyo omanyifu ababakyazamu abasinga tetwagala bagamba bintu ebyo kubanga tuba twagala bafunamu leero enkya nejjuuzi okay so ekitwenjeeza oluwandiika ddi ekitwenjeeza ndowooza natandika oluwandiika mu 2005 kati nga buwandiika oluyimba naye
nojja ng'okyusaamu kale nga owulira muli you re-edit. Yes, naye nga okyalimu nnyo ekiwuggwe. Ye. Okay. Kubanga newe nagendera okuyimba ekitwenjeeza. Kubanga waliwo producer omugwe naga nti ngenda kujja nange nkolereko eyo. Naye nga muli obeero olimu ekiwuggwe toyingirangako na mu studio okulaba. Bangi tubakyazaana n'agamba ngenda kwogera ki. N'omugamba ebigambo ebikulimu bye tugenda okozesa. So otuse mu studio olaba buli kimu kyanjawulo. Kati naye nevaamu lumu nengamba kangendewa mu studio nengenda nembuuza netukiriziganya nengenda nembikodinga oluyimba. Okay. Kati olw'okuba nti era nali nyina okwagala kungi oluyimba olwo lwalumala nendukolerawo vidiyo. Walukwatira audio wagikwatirawa? Audio nagikwatira mu Pinnacle Records eri Bulenga. Okay. Yes. Ate video era Pinnacle Films era yagikwata. Okay. Bateekawo tata ne maama. Kiba kirungi nno. Kati kye kintu kye nali ngamba bali ababatwala. Nkyokumanya nti mugezaako okubeera ne toffaali mwandibaddewo ne studio ya audio neya video. Ekitegeeza mukomezaawo emirimu ewaka then n'okwanguyizaako ekisawo kubeera nga kiyimirira. Okay, kale bantu bange nyongera okubeebaza okubanga mungoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst tuli mu program emiti emito ndi ne Kasule Robert omuyimbi wa Kadongo Kamu omupya era nsaba wagire enyimba ze muzinonyeeko ku mitimbagano egy'enjawulo kubanga sofa kye nawulirako sinimbi era kyemanyi nti zina kye zisobola okugira. Nateekayo enyambala mu bakyala era nalaba lwalabwa abantu bangi era ng'oba oliawo lukyeyongera ne comments zaali present nga zizaamu amaanyi nti genderawo. Okay, so omaze ekitwenjeeza wazzaako luyimba ki? Bwe namala ekitwenjeeza neziramu nenkola oluyimba baluyita ekiraamo. Ekiraamo lwo wali okubiriza abantu okukola biraamu oba wali olaama? Nali nkubiriza abantu kukola ki? Okukola okulaama. Kubanga bingi bye tugenze tulaba nti abantu olufa bwoti abakungubazi ojja kusanga oluusi ne namwandu obanga bamugobyewo ewaka oba abakuzanga ebintu by'abaana babitutte. Kale mu mbeera bwetyo juzi kano kafe ka babiri namwandu wa Livingstone Kasozi angamba wabula Muzungu wafa. Anti nakola programu eyakola olutambi oluyimba abasajja mu nveeko waluwulirako? Nagamba mu Uganda ebimu ku bantu bye basinga okwegomba naddala eriyo yafudde twegomba nnyo banamwandu kwosa n'ebyobugagga era ye namwandu omanyi namwandu tabonaabona nga waliwo abudaabuda era olaba awo ennume bano abawazi speech abakola ki munaayiguma tugenda kubeera okumba eki naye bw'okireka ng'okisengese mu ddaame nti munange nze Muzungu David omufumbe wange munaye anti abafumbe be banzaalira Edina nti mama gift wenfanga oyo temumukwatangako. So kakati mu kiraamu ekyo era nga kyoyogedde nti baagala nnyo bye batwalanga ebyobugagga namwandu n'ebyobugagga era ninamu mu vaasi awo nti ne gw'olibeera weesiga olukomawo mu maziika gw'obaamulekwa tabaddira. Namwandu gw'alifuŋŋana n'amusabamu kati sooka ogire genda maaso. Ne gw'olibeera weesiga olukomawo mu maziika gw'obaamulekwa tabaddira.
namwandu gwalifungana namusaba amukuumira we wali osula. Kitegeeza nti ye olukomawo amanyi ogenze namwandu gwakola ki gwafungana ng'ayagala yeefunzaawo. Yes, amubikirawo we wali osula. Kati era neewano nenkugamba nti kola ekiraamo kasita okyali mulamu okole ki ogabanye ebintu byo nti babeerawo ne bagamba nti gundi amufaanana naye nga takola ki nga just okufaanana kusobola okubaawo olumu anti okufaanana si Luganda nkyasensekere. Kati obubaka buno ndowooza tubeerenga n'ebyo bye tuyigamu. Kyemanyi guno mutima pya mu kisaawe kyaffe ekya Kadongo Kamu naye owulira nti mulimu obubaka kubanga ebintu byayogedde mu kiraamo kyenkana nze byensoose okwogera ate ngenza okulaba oluyimba nalulaba naye siruwulirizangamu naye ate nga kumbe naawe byokola ki ate nga ebyaddala webityo webiri yonna okuva ensi gyekoma mpozi eri mu bazungu gye bitali naye oyo Diego Jota singa yabadde wano waffe ala singa Makumbi tava wa Diego Jota Makumbi bano bansereko bano bomala bona nga beteezaawo anti jukira Diego Jota endagaano yo ebadde ebulako nga sente ziriyo obukadde 12 wona obukadde 12 obwa pounds. Kati club ya Liverpool yasazeewo nti egenda kusasula endagaano ye okutuusa wegenda okuggwako ebadde ebulako emyezi ena emyaka ebiri simanyi bulungi anyway emyaka giringa ebiri gyekibadde gibulako ku ndagaano ye kati nga club ya Liverpool egenda kubeera nga ekola ki ng'egisasula ekitegeeza obwo bugagga bananga omutwalo ogumu abadde asasulwa emitwalo kumpi 2 omutwalo gumu ogwa pound gulimu obukadde nga 48 obwa wano kati bala akakadde akamu kalimu sente mmekeza wano hala zibino bikamera singa nange nabitadde wali singa obudde buno mbudawudda namwandu wa Jota. Okay, mwami Kasule so okoze ekiraamo kitambudde abantu bagula ekirowoozo ekyo ekirowoozo bakigula nnyo. Okay. Wava kwolwozaako luyimba ki? Bwenva kwolwo nenzizaako ekitiibwa ky'omukazi. Ekitiibwa ky'omukazi. Iye. Kakati oluyimba olwo ekyalundeesa nze nga nze kundaba abantu engeri gye bambalamu abakyala kati ensangi zino nga esusse kubanga waliwo abasajja abamu ye n'agamba nze awo wenjagala naye waliwo omulala n'agamba nti naye ate waliwo nga ne bw'oba ne muwala wo oba omwana wo oba mulenzi n'agamba waliwo atasaana kati waliwo agamba nti oyo aneesisiwasa waliwo agamba nti alyoke naye yoono omwana omuto ye omutunuulidde yagwawa kati awo wenyini weewo kati ne wabaayo ne gw'osanga wadde maama ng'ali ne mwana we kati ate gwe n'obasanga ate gwe n'owulira ng'ofudde ekitiibwa n'ogamba kati ate maama ayambadde bw'ati ate n'omwana naye n'amwambaza bw'ati kati kale n'olaba nga kigenze wala. Kati awo we nasinzeera kola oluyimba. Okay. Sofa oyinawo ennyimba mmeka? Nyina ennyimba kati eziwera 10. Ennyimba 10. Endala osobola ozituwa mu listi ku mitimbagano gyeziri? Gyeziri sebo. Okay, tuwe list yezo ennyimba. Kati awo nyinawo oluyimba eyo korabu bagiyita obufumbo. Wali olukola nani? Ne Raynon Junior. Awo nenzizaako oluyimba omwana w'omulaalo
yakola atya omwana w'omulaalo kati oluyimba olwo lwa kale lwa mukwano naye ng'ennyimba endala zonna ndooza lwero lwenyinamu olw'omukwano lwokka eyisewo kubanga era bwe nagambira nti bukyalubanga lwa mmindi abaagalwa abalungi kambalage ku gwe nafunye ayagala ageye yino nagifunye sagala ne figa erina ate ekirungi kyazo mbuzi baza amata nga nawanjaga nnyonnyo mukama njone nga mwegayirira nfuneyo atalumya mutwe nafunye omwana w'omulaalo nafunye omwana w'omulaalo nafunye omwana w'omulaalo nafunye omwana w'omulaalo sagala ssebo. Okay. Yesebo. Waliwo mwana omusheshe. Mwana w'omulaalo. Hayi abasheshe mwenna gye muli mbatumiddeko nti muli mutya mwebale kubeera nga mwagala bino ebyantu byenkola program kanjiweerezeeko mwami Ssenyange Francis munnange ogamba otya weebale kwagala mirimu gino gyenkola oyaŋŋamba nti muzungu ebintu byokola sisubwamu yadde makanika wa ppiki naye afiisaawo obudde okulaba ebintu byenkola ki era nange mukulu Ssenyange Francis nange kankwebaze nti weebale kusiima mirimu gya mwami muzungu David era weebale kuwagira kadongo kamu. Aha tukukomyeko olwo omwana wafunye omwana w'omulaalo olulala nezaako abavubuka kati abavubuka era nga ndaba eneyisa y'abavubuka kale nayo nga esusse si nnungi ekyo kyekyempaliriza okukola oluyimba lw'abavubuka oba kubanga lwali lukubiriza omuvubuka okwetegekera ng'okyali muvubuka n'okolerera obukadde bwo era oluyimba olwo abantu badde nga balwagala nnyo. Olina ekibiina kati mwoyimbira? Ekibiina nyina ekibiina bakiyita Spark Production. Kirimu bayimbi ngani nani? Kirimu Sembite Jofule. Omwana w'ebubondo. Omwana w'ebubondo. Oyo Sembite no namuyita emyaka nga 10 ajje. Omanyi mwabakadongo kamu muyina ekizibu kimu. Mwetaaga kubeegayirira. Naye nze siyinza akulimba abantu baaraga mafini abajja mu inbox yange nga baagala muzungu bakiri tujjo tukyaze twagala muzungu otukwateko nteeraayoko kayimba naye ng'ekyamazima otuuka ne weebuuza ndi wakadongo kamu nga weemanyiddwa bagenda kundaba batya nga ntaddeko styles nga nzize ku kire naye kati nkulaga obwangu lw'abantu abo nti bo bapiikinga oba basoma mangu omuzannyo ekitali ku ffe obugayaavu mwe abakadongo kamu muli bagayaavu nze ndina mwanyinaze Peace Agi talinnyanga nako wano naye nga nakola ki namutegeeza nti platform yino kubanga kati like it or not ate era naye mukwano gwange social media kati lyekkubo ekyamazima omuntu abamu banagenda okuzuukuka ng'ensi ebalese nnyo so oli mu Spark Production oli namu Geoffrey Sembite nyinamu Raynon Junior simumanyi wali Remake Babirye Janati mumanyi Liam Mata simumanyi waliwo Dashidi naye simumanyi webali muperformingira wa kati olumu nga bw'omanyi nti kati nemutambuza kati so zibeera tezijja kubeera mu kifo kimu bwekitiso mugenda mu bifo ebyenjawulo okay kati omuntu akwagadde oba abaagadde abafuna atya bw'aba nga atwagadde era balina okubaawo ku namba zaffe enamba gigabe kati enamba eyange
oba ezange eri 0752 95 87 93 MTN 0772 05 41 46. Okay. Yes sir. Kati ezo ze namba z'abakulu singa oba weetaaze okubeerako n'obuyambi oba okubawa omulimu bajje baperforminge. Ab'ezibbaala ez'enjawulo abantu bano nkyenkakasa nti mubeetaagira ddala. Kusoomoozebwa ki kw'osanze mu industry? Kati okusoomoozebwa kw'ensanze nga naakajja okusooka nti abayimbi abamu baagala okuwabya abayimbi abakulu abato abakulu abamu abaliwo asobola okuwabya naye nga ajja mu ngeri ya oba kugayiriza bw'atyo. Ne bw'oyimba oluyimba abantu olaba balwagala ye nagamba olwo oluyimba nedda tolina byoyimbye. Naye kati naawe bw'oba ng'olaba nti ddwo abantu nga bakola ki abamu ne bagamba oyimba ennyimba mpanvu naye tojja kuŋŋa nti oluyimba lw'eddakiika 5 nti luwanvu oba eddakiika 4.5. Kati ate olumu n'osanga nga akuga nti ennyimba mpanvu ate ng'ezza ate mpanvu nnyo. Yes, kati awo nawe n'okola ki n'osengejja nga ggwe. Ese muntu wange kyali ne muganda waffe Kasule Robert omunabuddu tukyali ku nteekateeka emiti emito. Nsaba mwena emiti emito gye muli mujje programu weeri mubeere nga mukuba ebintu byammwe bye mutunda mubikube abawagizi. Tulina wano ekitabo Abaganda Abasuukulumu mu myaka 2024 ekya Muzeeyi Magala. Musajja wa Kabaka Omulyanaka Magala tazibwa balikyewunya muzzukulu wa Esieri Nakibuuka eyazaalibwa mu 1919. Ekitabo kino kigula emitwalo 10. Kale ekitabo kino osobola okuweereza ssente ne kikutuukako oba osobola okukyekimira. Nze Muzungu David ndine Kasule Robert. So challenge emu gye muyitamu ey'okubiri. Challenge ey'okubiri ya ndoza promotion. Yo emenya nnyo kati ojja kusanga nga toyinaamu kasente. Olina okutambuza music wo, olina okugenda ku TV, olina okugenda ku radio. Kakati mulimu n'ekirala TV ne radios yenkola yokka omuntu kwasobola promotingira ebintu bye. Kati si yokka kubanga waliwo kati abamu nga balina engeri gye batandiseemu TikTok, Facebook bwe bityo. Naye nti wali ogenda ku radio oli n'agamba oluyimba ngenda dukuba n'atafaayo nakuwulira nti oluyimba olukubi abantu bo balwagala oba nedda. Ye kataga oyo mbadde simutegeera n'ateekaawo. Ekyo nakyo kiba abayimbi bangi ekyo bakiguddemu nnyo kubanga balina n'enkola eno ebyayimba wakadongo kamu nti wakadongo kamu. Kale nga kadongo kamu bamunafuya nnyo bwe batyo. Ayisa atya ayise kasawo kale n'oba olumu n'oyitayo nanti ekasawo ng'oyiseeyo naye waliwo n'ekiri oli naga oyo simutegeera bulungi ye ng'afa kulinnya so nga ate ekikuleese era kuzimba linnya. Kati eyo kono okusomoozebwa abayimbi bangi bakutuuseemuko nnyo. Biki bye weenyumiriza mu music bukyanga oyingira ekisaawe? Bye neeyumiriza mu music nti bye mbadde nkola abantu badde babisiima nga bampa amaanyi. N'ekirala nti erinnya ngenze ndikola ate ndowooza ekisingira ddala era obukulu bw'oba ng'okoze ekintu abantu ne bakisiima kyekisooka
kati ebirala bisobola okujja kubanga bw'okola oluyimba ne balusiima ne bw'obanga olwagalamu ssente kitegeeza ne ssente osobola ozifuna. Kati bw'okola oluyimba ne balugaya omanya nti era terulina kye lugenda kukola ki okwongeraku. Kati ekyo kyenyumirizaamu nti sikolangayo oluyimba abantu ne balugaya nti oluyimba lubi. Mu myaka 5 weerabawa mu kisawe kya Kadongo Kamu? Mu myaka 5 era nsuubira okubanga neeyongedde waggulu okusinziira nyina kale ku ntegeka zange zengenda njagala okukola ki okuggosa. Okay, kale bantu bange nyongera okubeebaza okubanga mukyatugoberera. Nze Muzungu David. In case to subscribing kusaba nti subscribing nsanga ku Facebook ne TikTok eyo yona nkolera emirimu gyange lwakuba ennaku zino simanyi ebintu tebitambula bulungi kyokka nga nno abagoberera nze ndaba bano kizibu nnyo okusubscribinga ku channel nga sisobola kulaba byeteekayo nze okweza obungi nga sisobola kubeera nekyengattako. Kati tugenda ku bimu ku bibuuzo byaffe ebisembayo. Obukulembeze bw'abayimbi bwa Kadongo Kamu mpulira nti obudde buno biri ebiwayinga 2 ogwa kitundu ki? Kakati ekitundu ndooza oli kiwayi kye ekikutwala? Nze ekiwayi kibadde kintwala kya Kamuta. Yes, Kadongo Kamu Music Theatre Association. Yes, DJ Kikofiira. Ekibadde kikutwala kitegeeza avuddeyo? Wendi naye nga oli aganaga ndi awo wenti. Buzibu ki obukufuula okubeera awo bwotyo? Kale nze nyina nga nze ebinnuma nze nti Kadongo Kamu abamu kati babadde bamwefuula nga kivumo. Nti oli najja n'akubuuza ki ekyakutwala mu Kadongo Kamu? Ogenze wala nze okuyingira mu 2016 Ssaalongo George William Kyagulanyi Lule y'omu ku bajulizi bange. Ffe baatuvumanga n'ebikula byaffe ne batuvuma n'amawanga gaffe. Lwaki togenze n'odaagira ewammwe okusinga okubeera ano mu Kadongo Kamu? Naye kati teri music asinga wa Kadongo Kamu kubeera nga azanyibwa ku TikTok. Ekyo kyo tewali asinga. Era ndowooza abaana bonna ba tiktokers abali mu Kadongo Kamu ndowooza nandibadde ne credit gye basobola okumpa. Zino gundi zi WhatsApp groups wetwatandika nti abo bazze kutubba talina kyakulya. Naye kati nsuubira buli muyimbi kyenkana buli omu alina gundi nabalaga ki ekyokola. Kati obadde okyatulaga okusoomoozebwa? Kati okwo okusomozebwa weekuli nti oli n'agamba oyo simumanyi so nga n'oli gw'omanyi naye yakola ki yajja bw'atyo. Okay, balina engeri bo obukulembeze gye bubakwatiddeko mwenga abaana? Obukulembeze tebulina kye butukwatiddeko. Obukulembeze bugatta butya ku Kadongo Kamu? Kakati obukulembeze bwe buba nga bubadde bulungi busobola okwongera ngamba buno obuliwo gwe kati egyoli gye tugenda okwogera bwolina engeri yonna gye bugase Kadongo Kamu okuva bubeerewo? Nze sirabawo kyamaanyi nze ku ndaba eyange kubanga Kadongo Kamu ndaba nga anafuye oba yanafuwa n'okusinziira bwe twali tumumanyidde nga ffe tukyali nti omuntu yenna kati kyovola nti music ono omulala kati atuyiseeko n'ekirala nti obukulembeze buno bwali badde bulwana nnyo. Kadongo Kamu n'abeera ng'atambulira wamu ne music omulala naye kati olaba Kadongo Kamu nti walwa Sande nti walwa mukaaga. Kati nze ndaba nti awo kiba kinafuya nnyo Kadongo Kamu waffe kyova olaba nti era abantu basigala nga bakyagamba nti Kadongo Kamu w'abakadde
nabawa ekirowoozo nti bannaye tusobola okufuna radio station eyaffe ne tuva ku bintu ebyo endowooza tebakigula kati bwana Kasule saa tukozesa omukisa guno osiibuleku abatulaba abatulaba n'abagoberera Muzungu David Kadongo Kamu Music Analysis n'abawagizi bange Kasule Robert nti mbaagala nnyo era mwebale kumpagira ku TikTok enyimba zange musobola oziraba Kasule Robert ku YouTube Kasule Robert enyimba gyeziri musobola ozigoberera era nenebaza nnyo ba TikTok abafuba nnyo okusitula Kadongo Kamu nti mwebale temujja ngoko naye ndozera mulaba nti abali mu kusitula Kadongo Kamu ku TikTok tekuli mukadde bonna bakyali baana bato ekitegeeza nti Kadongo Kamu wamaanyi wali abaddenga oba baagala omusumagiza obusumagiza okay kati nga tonavaawo otuuse wano ewange kyanjawulo ki kyosanze okubanga nawulira nti Muzungu David Kadongo Kamu amufunamu nnyo kakati Muzungu David Kadongo Kamu tamufunamu wabula kiri mu kwagala kwe mu mutima gwe ate waliwo ekintu nze nja kiyita nti mwoyo aba yakujjako kakati ne bw'ozikiza bw'oti era owulira nga amaanyi gakugamba nti awo si we nakugamba oba si awo olugendo lwe tonabakola ki kuluggusa kubanga nawulira Muzungu ennyimba biki aye ndowooza olabye olinayo teepu eyo ewaka nali nze yina teepu kakati nga bwe nagambye nti twakula nga tukola ki nakulira era ku Kadongo Kamu naye teepu ezimu nasanga bazoonoona ezimu ze nali nyina negenda nezitwala Wasalongo nejijjako music nemuteeka ku fulashi nembeera naye kale bantu bange nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst nkusaba nti n'omulundi omulala era beerako ngenda kuleetera omuti omulala guli mu kisaawe kyaffe kino ekya Kadongo Kamu tofaayo ku kikula tofaayo ku myaka tofaayo ku ki naye gwefaayo ku ekyo ekimuvaamu ogwengendo okuleeta era naawe omuyimbi ali eyo nkwaniriza nsobola n'okola programu eno na daily basis muli bangi olw'okuba nti buli omu njagala amuwa eki omukisa okubeera nga appearing on camera kale bantu bange musule bulungi mweraba Amaz Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops skirt office pants legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01 Amaz Closet where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe
Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 079 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records